Bakiseera nange nabaddeeyo nawulira ebintu bino saalimu natambula nga naye bwe naaba nkomyeyo era bwe nakomawo nekiteekateeka nga nja kugendayo mukwasizeeko nga nja kusinzira wano wennyini nkowoole buli muntu amanyi nti yali alidde ku kikumi kya Lwasa kwata kyolina ojjolabe Lwasa tuberekerawo okubeera enseenene simanyi baluganda ndukwesiza bulungi naye bw'oba omanyi nti walya ku kikumi oba oli mukazi oba oli musajja oba oli mukwano gwo oba oli ante noonya Lwasa otamunoonya fe weetuuka omugaga Lwasa omugaga ayingidde Doni Kristo tunali mu kamera Lwasa n'akantu kempulidde kayogedde kansanyudde amadeni agambye yali alidde ku kikumi kye kya Lwasa aveeyo ekyo bwe kiri tumenyereyo baako sijja baabya mumulowooza waliwo atalyanga kikumi kyange mu abali wano sekyeryangawo egwe nga we abali wano si kikulu naye abali eri bano bakola gyali muntu wa bulijjo ti abali eri batujjukizeemu tubayitemu bitiibwa nja kubanga abanja ajja balabira naye ani batumire butumizi kale soka batumidde bonna benawanga sente abaziryanga nti gyendi ndayavuwala wayavuwala nerangirira akyayinawoko aleeteko kwezo zewamale era olina gwosinga otutumira muwange mukwano gwo kati sibazirya lwakyo nesiba kweyagala kumpalanya bantu era libalinga bakuwalana gwe ate oba tebajja kulabana kati ono atalyangako era yazze bankyawadda baleke ani gojjukirayo koko eyali aliddeko ku ssente yo ng'akubeera ku lusegere takuta ng'azitwala okufaako bufi naye gwoza nabako n'omu ate seeguya seeguya bambi tunoonya ssewa mama wulire wali tutazikusagamu baddawa bali tubuuza funayo bw'otumirako tumira gundi ne gundi abali mikwano gyo just batumira banaye mundeke tunuza wano abantu awo emboozi eno bagiraba era bw'oba omanyi nti wali okulagana bulungi omanyi tuba n'emikwano ssebo naye omala okufuna ekizibu banoonya nga tobakola ki nga tobalabako teetaaga bamenya ne bakimanyi era bamulaba kijja kukwatako ku mutima gwo ogambe Skype nze asitusa nze ani asikale emabega oba ozze nammeka oba ojja mukwatireko oli muvubuka muto mbula kalevu weekuumye otya ne ssente zino because kati gwali mu kibuga Kampala nze nesonyiwa abantu mba na mbwa yange mbwa otegeeza kyemba nina embwa yange ewaka ne ku mulimu togirabangako nesonyiwa abantu mba na mbwa yange kubanga abantu babi leero akusekera nga akwagalako ekifi kyennyama naye bw'amala okukifa toddamu mmula ng'ayitamu naye makona bwe naagwa sijja kuddamu kkula ojja kundaba bubaka kiwowa Lwasa obubaka wenka muzeeyi wange Lwasa kuba ajja kudda nze nzikiriza tajja kuddayo wabula yeesonyiwa abantu funayo akabwako tambule nako abantu baveeko abantu babi nze nabeesonyiwa mbeera mu motoka bwogu nambwa netugenda out n'embwa kyekireetera abavubuka abafuna essente ne zibagwako mangu mangu ziba tezibaweddeego bwolinayo gwe manyi yaggwamu Lwasa asobola kuggwamu nga ggwe kubanga yaggwamu naye asula mu kali ayina nakamuuka mu lujja wali naye gwe boggwamu osibiramu mukyalo so yenjawulo eriwo eyo ani yagambye nti zinalimba teko ne ssente zengiriza Lwasa olinamu olukumi ototosa otyawa gwaniise so ekikulu kwesonyiwa abantu nakukola bikunyumira ekikumi ekyolidde ekikuyingira mu mubiri gwo kyekikyo oli kijja kumuluma ng'osipendinga nesipendinga ekirowoozo bakijjeewo ekyokugamba nti bannayike ngende ndabeku abamu kuba ate saakifunako olwo naye amawulire ge nasooka ofuna aga Lwasa ne saaliwo nga ndaba nti obusente obumusibizza zaali 17 17 saaliwo naye nali nze ngenda obusasula obusente ekyo saakifuna leero obaddi nze nfolowinga story yo kuba nakulwaze nga mumukolako stories z'enjawulo ningamba kale kana nje mwazze ninga sibitegera bulungi bigenda mu lunaku kati ninga nja kusitukiramu nze mwenyewe ngende mukwatireko tanoonya za business
neyetaaga kubeera ng'omusajja omanyi bw'oba amanyire okubaamu n'ekikumi mu nsawo miliyoni olioba n'obukadde obubiri oba toyina ng'ogyeko ekyokuba nti baali bamubanja miliyoni 18 settlement kizi wali olabyeko mu vidiyo ya Lwasa ng'akola ne zikwata ku mutima nga gwe omugagga nnyingi nesobola zitemaatema kati kuba buli emu ngiwuliriza buli emu ngiwuliriza kuba singa abadde anoonya sente za bizinesi okutunda awo n'akola bizinesi tekirina mbuzibu lwaki tanatunda wonawo kawayina temumanyi temusobola kumanya so anoonya eddaala limutuusa wayina kubeera kuba kyeyamanyiire okubeeramu Lwasa omugagga abyogedde abadde awulira alaba obutambi bwo miliyoni 18 zikututte ali mu ntebe yo lugambo kiba omugamba oyo sebunsanyusa okujja okundaba webale kujja kundabako n'abalala mukole ng'ono olina abantu babadde nga oyita ennyo President Museveni ne Brian White eriyo yali akuwaddeyo ka message oba essuubi tewali wayogerako nti no President Museveni yali akusuubiza okusasula ssente ezibanjibwa wano eno naye gwe yakusindika mu ofiisi ate ne bamukyusa tewaddamu followinga ssente ezo kwegamba yampa ssente naye nampa gwe nkolagana naye permanent secretary we ate kolwo nyini olunaku namujja ku mulimu namuwa omulimu omulala kati buli namukubiranga katakwata naye nga balina baba bagamba kati Lwasa mukolere ki sikyaliyo kale newunya naye ofiisi ye ekyaliwo ofiisi ekyaliyo bampe yagiddamu oyo ate simanyi kyeyanonyina mu ofiisi eyo kuba takwatira ddala ssimu nazibala mistikolo nakuba 2 mwegi olunaku lumu oba buli lunaku mu nnaku ndoza nga 3 nakuba 2 mwegi ndoza essimu eginoti nga nagira nti eno ya Lwasa nakuba 2 mwegi katakwata yani ayinza oba nga tamanyi waali omukyala engulu eyo linnya ndyerabidde naye nga essimu yengirina oba oli bwe yali agenda yamuga nti owaye togeza n'okukwata essimu eno eyoono simanyi oba teyamulekera amawulire gange simanyi omugagga Don Chris owa Skypins sooka omutunulyeko katono nga omulaba obadde ojja okaaba ebizibu atudde mu ntebe yo mubulye ku bizibu ebikuluma Lwasa ebizibu ebinuma nsuubira abimanyi kati bw'obimanyidde Goloza ye tabimanyi agambye abadde alaba buvidiyo bwange alaba era olina buli lunaku oyinza okuba nga buli mwezi ofuna ebizibu bipya ng'ate byetaaga kukimalirawo mwami wuuyo mugambe Lwasa akona wa bizibu bingi ekizimbe bakitwalira ddala ekizimbe baawummulamu ndowooza kirabika oba baafuna essuubi nti pulezidenti anampa ssente simanyi naye nga babadde bakiwummulamu nga tebayi naye ate baddayo mulundi ogusembayo ne bajja ne bavaliwa baabwe okitegedde kati ekyo ate mu bwewozi kitiisa oli bwaleeta valiwa kitegeeza ekizimbe agenda kitwala naye nga meka entuufu ze babanja babanja 7 miliyoni 7 bakuula mmeka bampola biliyoni naye nabasasula ate nga buli lukya n'olwobusanvu beeyongerako lwa interest olwo baalustopinga kale omugagga Don Chris eyali omugagga waffe mu kibuga wadde ne kakati mugagga obaswa mu kalina omubanja miliyoni 7 simanyi kati kiki ekigenda mu maaso tujja kugenda nga si mu kamera kiwedde
Ninayo ekibuuzo ninayo kimu kyalwasa atani oyo omukulu Lwasa abagagga ensangi zino bakaaba waliwo omukyala yabadde akaaba naye ajati wajjuma ye bamulangirire mu lubu lw'abaavu kooti totidde kulangirira mu lubu lw'abaavu sibitidde nze atuba siina kale gwe oyagala neteekewo nga siina oba gwe weerangirire sirina buzibu bwonna kati bagamba weerangirira juzi nti oli mwavu oluseero lwabwe naye kooti yeerangirira abaavu omuntu taveerera yeerangirira oba okyayinamu wano akazimbe nga kano kati byolangirira bituufu amale kutunda kizimbe vaawo naawe kati nze nina okumala okunoonya kooti nve wano ngenda enginoonye oba yo yeyina okunoonya ekunoonya ekulangirira ino yinangirire kuba teyagala erekeyo oba tekolaki kuba teyagala erekeyo kooti anti kati abo abakubanja bagamba osigazzaamu ettooke kati jomayi bwe bamulangirira ababanja bakkiriza nti kati bajje balitwala oba balirabawo naye osavaivinga otya mu mbeera eno because wali wamanyira okunywa kuleti nambe yabwe naye musajja gwe ondi bubi musajja gwe bali bagivaako musajja gwe ondi bubi naye tiwali bagivaako nga wayongerako nkyanywa ate gwe wage bweyamuwala nga akamukafa oli musajja mwabusoonyi ozijjawa because lunaku okaaba nti olina namu nkyanywa ndi munywi naye nga sigufuna gwenywa sigufuna gwenywa kubanga siringa mmwe nti ngende ntuule wali nedasebe nina okugenda mu bbaala nga nina zirikola ki kikutwala mu bbaala ng'oli mwavu musajja gombeeredde ki musajja gombeeredde ki ebimu ku byakwavuwala gwali mwenge ebimu ebyakwavuwaza gwatagunya ozimbyeyo nina byenzimbye naye ebyalwasa byali mu kamera ebyona byakwavuwaza lwasa obimanyi mwenge nabakyala simanyiyo kyabaliko babito ekyakulesa ono kyabwavu bwange abakyala baveeko ogomba buleke nekyana kyendabye wano nga kirungi naye obwavu kibi simanyi oba Doni Chris bino biwulira omuga ina mukatono ema wewaze otya abakyala ekyana kyoyogedde kiriwo bina kiri wano olabye serigwa okirabye naye tolinamu ssente mwezi ekitegeeza bwozifuna ojja kutandika ewakoma vaako Doni Chris ng'okikoze otya okuba nti abakyala tebakumalaamu nnyo naye kakati gwe nina yankyayi kati obulumi nina bungi naye mbakyayira ddala bonna lwasa kyekyo omukazi omuteekamu sente nnyingi nnyo alina kufuula omusiru kati bonna nabakyali balaba bulabi kati gobeerawo otya mu mbeera y'obusajja nja kufuna gwempasa nja kubaye abaana bagenda okwetega sibalinaako buzibu abakyala ekyo nkibagamba buli lunaku sibalinaako buzibu naye bwaba mwavu tajja oyagala mugaga oyagala akugattako angattako santoolako ekitegeeza lwasa gwe wabeeranga nabakutoolangako bokkabeere kasita mwali nga mukola nabo wanyisebo kale nawe manya ndi bokola nabo batoolako baali bannamawulire ennyo yani oyo owaye yani oyo ddala naye musajja gwe amumanyi muleke tudde yasinga oziri oyo naye si yasinga ani yasinga oyo yalya naye nga bambisi yalya nnyo olina gyewagamba prade empya gyeyagana okunoneramu ngaate ye breaking the down yi kakati nze olaba bangobera mu nju gye nsasula asikaire nanga atoyingi nawe okyapangisa andi sebo nina amaka nina amaka sebo sebo Doni Chris sebo gwe wapangisiza ennyumba asikali aggano yingi yankwata na tayi bwati atoyingi
wanga bwe bakola mpite police nakuwa nsonga abakazi bazibu ate nga benajjeera zeri kakati Lwasa okuva wayavuwala n'okkakkanya omwoyo gw'okuba nti abakyala wali obeetaaga nnyo n'ogukakkanya ekibanja tekikyaliwo tokyalina kibanja ennyonta muli basajja Ayi, mwe temuli basajja tuli basajja naye ffenna tetufaanagana abazadde bo gye bali bombi butereevu ekibinya ani yafiirwako bazadde be nze seeguya kati muzadde wo bwe yafa bwewaddayo ewaka tewakyakala mu kitanda obuuziza kyaki kibuuza kuonaaga alina ategeeza nti bweyavuwala omubiri gusigala tegukola oli awo abamu batiisa oba batya okudda abagagga okujja okulaba ku lwansonga banakuwa ku ssente erujja kudda mu bakyala eriyo omugagga atalabera mu bakyala gwe nga tobaliimu anti gambi bakankyawa yakakukyawa bakakukyawa bakankyawa so bubaka kibowa abakyala abakuula abasajja balekerawo obubbi balekerawo obubbi okutte ebbanda kyekigenda kana akantu ka Lwasa njagala muyambako ate era nsigalewo